agamba Richard ono abadde Mbega ng'abega Bujjingo okuva Kagera akasooka mpaka Kagera akasembayo nga information agigaba ku bagyetaaze n'agiwaayo. Richard we bamugiddewo ng'already abadde ayina omulimu omulago bagenda omulilocatingako very soon nga ne office abadde yagitegedde waalaga. Ekyo nakyo nza mukitegedde. Just timing yeyaze obubi ne bamulyawo over ndowooza ng'onaagamba okalya kaddadda envunyo ogirira mu katiko n'ekulinda mu coffin. Ono abadde agenda kubeera relocated ku mission endala ng'eyawo gingeekoze eki ewedde. Awe tuli mumpulira bulungi nnyo, awe tuli. Kati omuntu agenda kubuuza ebibuuzo wano wammanga kuba tugenda gikwata mpola bulungi nnyo. Omuvubuka ono bwe yafudde musajja Munyarwanda awo bamuziise obuziisi just kiguumanza musajja Munyarwanda bwe yafudde Sobbi n'omutemu twalaba ku makaage abantu bulijjo balina amaka mu Kampala nga siga mu kyalo era bwe bampangise Kampala tekimane mateeka ku malumbe ku muzigo wa gwani gwa Land Road. Olumbe lwa Richard lwabadde mpozi luddawa Angazi. Ekyo kiteeke mu bwongo obwo. Ekyo kimu. Okuva Richard bwe yafudde Muhumuza mwalabyeko family member yenna kiteeke mu bwongo obwo. Ba family member mbale mu kuziika kiteeke mu bwongo. Tugenda mpola. Omuntu ajja kubuuza owaaye lwaki niyonzimaana mu kifo ky'okkuma olumbe lwa Richard ate olumbe yalukumye mu makaage ne banywa n'obuugi. Niyonzimaana yabadde afudde kiki ekyakumisizza Bujjingo n'ateeka ttenti ewwe banywa obuugi ng'ate olumbe omugenzi yabadde ayina amaka g'apangisa. Baakulazeeko amaka gy'apangisa gye bakumidde olumbe wadde abadde mupangisa teri maka. Olumbe lwaki Bujjingo ye omulamu lwaki yakumye olumbe banywa obuugi ewwe? Okitegedde? Ye omulamu lwaki olumbe yalukumye ewwe? Ekyo mukitegedde nakyo tukijjewo. Twagala tugende mpola. Ekyo bwe tukimala buuzayo ekibuuzo kino. Mu bintu byonna ebyakoleddwa ebyamatankane ng'empale ya Museveni sooka weebuuza ekigambo kino. Kampala ajjudde kamera okuva watandikira mpaka mu ttengetenge lya Kampala. Naye twagala kwebuuza lwaki tebalagaayo vidiyo yonna nga Niyonzimaana asimbula emmotoka agijjako crime scene wadde tebabaddewo kamera ng'atuuka e Mulago ewali kamera nga tebannalaga footage yenna. Tuvudde waawo. Ono mutegedde obulungi nnyo. Weebuuze lwaki bagaanye, kubanga ng'oyagala okugyawo kye tuyita okubuusabuusa ku bintu bigenda mu maaso. Abantu bangi battiddwa, omulambo ne tugulabako. Twalaba kugwa Kirumira, twalaba kugwa Kaweesi, twalaba kugwa Biriga. Okugyawo kye tuyita okubuusabuusa ku bigenda mu maaso. Oteekawo omulamba awo abantu ne bagukubako ekimunye era naffe mu kamera n'ogiteekawo omuntu n'alaba ki ekigenda mu maaso. Tewali mulamba ogwalabikiddeko. Tugenda mpola. Tukyali mu katabo wano we tukyayagala okubeera, then tulyoke tugende ku nsonga endala. Ekya pasita obutatuwa footage w'e Mulago ekyo tugenda kireeta. Twagala genda mpola mpola.
kubanze n'ebibuzo bye nawandiise wano njagala okubuuza tulyoke tudde mu kabokisi kati abo tuvaawo tudde wano muwulire bulungi. Olwaleero mulaba ebintu bingi nnyo bitambudde ku media naye bagamba ekiswaza omugagga kwe kutanaka entula si bwe kiri kati njagala mutandika okuwulira kye tuyita okunoonyereza okutuufu. Abenji omugenzi kitalo nnyo ddala naye ffe tugenda kukwata ebintu bino kisajja kikulu mpola si bwe kiri. Okusookera nabagambye nti emmotoka before nabagambye nga nzize ku live ku Lwokusatu nabagambye emmotoka mpozi eri ludda wa teri TV teri radio teri mwogezi kuno ku social media yababulira emmotoka gyeri ku lunaku olwennyini kati sokolye olwo omwami enjege mala okuvaawo avuga emmotoka yeetoola atwala omulambo. Nze nzija mbagamba nti enkeera emmotoka eri Naggulu bali mu kuzimba bujulizi mujjukire kye nabagamba wulira. Ate ku mmotoka pasa Bujjingo bangi yabadde beebuuza gyeri amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirira Ndoko Isikire atubulidde gyeri n'embeera mweri. Waliwo abakugu abali kyetegereza emmotoka epaakingiddwa ku forensic headquarters wano e Naggulu. Y'omu bwe bajja okwete emmotoka epaakingiddwa ludda wa ku forensic headquarters wa e Naggulu. Video twagala gikwata mpola epaakingiddwa ku forensic headquarters e Naggulu. Njala tugikwata empola kuba njala bazanyira obubaka buno buli kamu mukawulire bulungi nnyo. Bwe bange epaakingiddwa ku forensic headquarters e Naggulu naye ng'ate Bujjingo yavuze emmotoka eyo ng'alimu ye n'ekizibiti n'agenda e Mulago. Mbagambye kamwa kabikasasiro ganga empaaba y'omusango ekyuse Namula bino ebigabo bibadde Mulumbe. Omwami najja n'agamba bw'ati Mulumbe ebigabo byayogera ng'akulaga nti yabadde Mulago. Musumba naye yafuna ku bisago nzayogera nammwe muzeeyi Richard esaawa zino omugenzi nze yamujja Katanda eyaliko ku mochale okumujja Katanda akaaliko aka poliisi okumuteeka ku kamochale okumuteeka munda. Kati ebigambo ya social media tuli wano tuli ku bulumi bungi. Saagala muntu awaayira ate oba Musumba teyafuna buzibu. Musumba yafuna obuzibu naye twebaza ekimuti Musumba yalwana nnyo ku bulamu wafande Richard amuvuga amutwale e Mulago. Era bagamba ati oba siyasa oba kiki tusaba kimu Katonda awumuze afande Richard bulungi amuwe ekiwumulo ky'emirembe ng'abadde muweereza ng'abadde omukadde w'ekkanisa omulungi kwe tetumulina. Bano bonna ba SFC akugambye ye yamujja ku katanda ka poliisi n'amuzza ku kamochale. Yamujja katanda ka poliisi n'amuzza kaki kamochale. Nono wa SFC kankabaddire mulungi nnyo. Musumba naye yafuna ku bisago nzayogera nammwe muzeeyi Richard esaawa zino omugenzi nze yamujja Katanda eyaliko ku mochale okumujja Katanda akaaliko aka poliisi okumuteeka ku kamochale okumuteeka munda. Kati ebigambo ya social media tuli wano tuli ku bulumi. Kati ye yatuuka atya e Mulago amujje Katanda tugenda mpola
tugenda genda mpola kati bwe tuvaawo kansoke mbajjukize nabagamba nzize mbagamba nti omukulu gwe bayita Franka Gashumba Kasaboni nabagamba is a state funded agent era nga naye akola black ops missions nga n'ekigrupu kyayo bijambira kyakolera ne ba assassins mubadde mukimanyi nti okuva assassinations zatandika mu Kampala mu Uganda ono omwami yasooka okupostinga any death egendo happenings mu Kampala nga neeno eyabaddewo ya Bujjingo yasoose okupostinga kubanga abamanyi kiki ekigenda okugwawo buli muntu yenna agenda okuttibwa oba attiddwa omwami ono yasooka okupostinga just abalinda mugabo gavumenti kiwedde postinga nga postinga kati njagala omuntu yenna mpakanye muddeyo kuva kubaku kizitolwanga ngajja postinga bajjakana bani ngajja yasooka okupostinga kubanga abamanyi missioni bamunyigirako obunyizi nti ono awedde nga postinga mwe nga mujja mu magundi yafudde kumbe ye mission abadde agimanya era kyekimwogeza amaanyi to prove you wrong ku bigambo byayogera njagala muwuliza akatambi kano tuleke tusimbule bino abyogedde abadde mu kuziika omugenzi bagamba mu Bujjingo kazannyo bweviridde e Kampala nga poliisi emmotoka ekitute ku CID headquarters bannamawulire bagikole ki kubanga yo poliisi yo yeetaaga okujja mu mmotoka emaze obikola ki gebigiyamba mwabenaale ani kirunda ekirimu mwekimutusasula mwe mulya ssente ffe tudifendinga kajenaale munemuke bino mwe mwali badde mubikola ki mwebase banyirira bambi ffe tumenyeka waliwo abagambye omuntu bamukuba watya amasasi n'avuga emmotoka nonsense ffe tuli bavandimwe tuli balwanyi ekyo kyena mukimanyi eyo statement yokka gyakozeeyo nga sinagenda wala alina omutwe gula omutwe gwo bo baki kyendabagamba ku kigula lugi ky'okusande nti mwe bannansi bannayuganda naddala abaganda mwefumiitiriza nnyo ne mutuuka n'okwefumiitirizaako mwe kennyini naye ono omunyarwanda teyeefumiitiriza akola bukozi kyakoze ne yejjusa nga amaze okkikola akugambye bavandume bamegganyi bwe kiba kisaana kutta batta tugenda mu maaso ekyokubiri Field Marshal Idi Amin Dada bagezaako mukuba amasasi ne balowooza nti bamuse n'avuga bodyguard we paka mulago ekyo social media TikTok ekola ki ekirala temuwulirangayo nnyonyi zigwa abantu ne bawona temuwulirangayo muloka ebadde esaanyeewo abantu ne bakola ki ne bawona kamalirize waliwo omusika olumu bamuyita Napoleon Hill ekigambo ekyo kaluku nakikugamba omuntu bw'ayogera obulimba ebbanga ddene nga teri avaayo n'amazima abantu bagafuula maki mazima era naalemu yemmwe Bujjingo beera mugumu totiitira yongeza na muliro yongeza muliro bavunaana Bujjingo nti adifendinga NRM ne President Museveni ne bamudibani ne bamulumba mbu adifendinga MK Jesus tulabye bannaddiini abasiibe wakyagulanyi nga bamusabira that's the Uganda I dream to live in Bujjingo oba asabira Museveni amukole ki Bishop omulala oba osabira kyagulanyi mukole ki gwe lwaki onsalirawo gwe nnyina okukola ki okuwagira mu abaana bannumpuka mbabulire Ulira bwe bamulowooza nti mujja kutiisatiisa genda tukola ki kutiisatiisa mwabenaale babajooga batya nga bwe muli mu buyinza kino kikiriri mwana wange yafumba ate ndyawa neiba abenaale babajooga olwo muliva mu buyinza oba balina effujjo bweriti nga tebalina police post katonda bwaliba ba CPS tunasula ku nsi kuno I can assure you bwe muba mulowooza mugenda kukola effujjo mututiisi tugenda kufiira muki mu Uganda mu ekyo kye bayita premeditated statement omuntu gy'akola ng'alina backup akimanyi kyayogerako akimanyi ndoza mutegedde
kati bemba mutegedde bulungi nnyo katutandike bulungi nnyo ne forensics asembayo mu nsonga zino. Omwami ono ng'agenda okukola ekikolwa kino yasooka n'akola statement eno nga yeetegekera. Wulira bulungi nnyo. Nze naawe kale nze kaneyogerere nze neekakasa waliwo bangi ababadde baagala nfiire mu mwaka guno bali surprised nkyali mulamu abamanyi kubira mukama engalo ez'amaanyi bangi abasabye n'ekusaala bangi abasiibye bangi ababitaddemu ne ssente zaabwe nfe ebimu tetubyogera naye tuyita mu bintu bingi tuyita mu bintu bingi n'ogamba naafuuka kaana kato naayogera buli kintu kyonna olaba olukuŋŋaana lwe twakavaamu eyo si gye njagala kino kye mbadde njagala naawe kale nze kaneyogerere nze neekakasa waliwo bangi ababadde baagala nfiire mu mwaka guno bali surprised nkyali mulamu kubira mukama engalo ez'amaanyi bangi abasabye n'ekusaala bangi abasiibye bangi ababitaddemu ne ssente zaabwe nfe no problem tugenda mpola video tugenda gikwata ki mpola ulira wano mukama yebazibwe bannayuganda era mukama yebazibwe bulijjo ntera bagamba nti buli muntu omulamu ateekwa okwebaza mukama era ekigambo mukama yebazibwe tekikozesebwa mulokole yekka wabula buli akyassa omukka alina kwebaza mukama kubanga tuwali mu magezi malala nga tufuula balamu. Nsaba okutegeeza bannayuganda nti ndi mulamu twagudde mu bantu b'Emundu ne batukuba amasasi nga tulina omukadde w'ekkanisa omukadde w'ekkanisa tiyalutowazibwadde mu ddakiika ezazzeeko nasobodde okufunamu olungubanguba nenvuga emmotoka ne tugenda tusooke tuyimiriramu awo baagudde mu batemu b'amasasi bwe yabadde n'omukadde w'ekkanisa omukadde w'ekkanisa gwe baziise mu full ceremony ey'amagye aga SFC nga bamutaddeko n'ebbendeweera y'eggwanga omukadde w'ekkanisa kye nabagamba mu vidiyo zonna zenkoze nti omusajja ono siniya mu ggye eryabayeekera erya M23 nembagamba all along nti abakuma bapasita bonna basinga ba SFC nembagamba nti n'abantu abasinga okusabira mu kyaki eno bonna bagwira si bannayuganda nga mumpakanya bw'ogamba omusajja gwe baziise mu full ceremony eza military n'omuyita omukadde w'ekkanisa that is wrong. Omuntu mukadde w'ekkanisa tasabira mu mwaka gumu ebiri. Omukadde w'ekkanisa ye muntu yatandika ekkanisa Bujjingo ekkanisa yatandika 2019 ng'ono we yayingire bamusindikira commission no abamu ku bakadde b'ekkanisa be tumanyi gye bali n'abamu badduka kati omuntu gwe tulina nga mukadde w'ekkanisa ye mukyala wo Teddy Bujjingo gwe tumanyi ng'omukadde w'ekkanisa so no Richard ono abadde operative era yensonga lwaki teri mukadde w'ekkanisa gwe bagenda kuziika na muzisire mu full ceremony z'amagye mulekerawo kusirwaza abantu nze nna kyenjagala wano mweno video treatment nsasira ab'ennyumba omukadde w'ekkanisa mwazaalibwa wadde twafuuka baluganda kuba mukristo tubeera baluganda era tukola ku nteekateeka ez'okuziika kugenda kubeera okwakuba kutaano naye nga mbeebaza bannayuganda essala zammwe nkyali mulamu era egguliro lino ndikoze nga ndi mulamu treatment ngifunye sina wala wenzijjanjabiddwa okujja ku ddwaliro lya gavumenti emulago era kyekyazijjidde nti vuga ng'odda mulago oluvannyuma lw'amasasi agabadde gawandagadde emmotoka katonda abampeera omukisa abakuume katonda akuume uganda fera kwebaza abantu mwenna abazze enamayumba okundaba omukulu balamubahala gwendi naye wano onalebo mawanda ow'oluganda ono basaaliza n'abalala bangi nyo bavuga nti bano be bayimiridde mu kamera naye nyumba ejjudde waberi wajjudde nfunye ku mukisa ogutali gwa bulijjo okulaba nga bateekawo tenti n'obutebe
nga wandi badde olumenti nafudde ne babireeta mbirabako nga babiteekawo nkyali mulamu mbasabira obulamu n'omukisa tewaliwo okwevuma 2024 n'ekisinga obukulu siyina muntu yenna gwensonga mu lumwe nti ayinza okuba nga yali emabega w'okukumwa kwange amasasi naye omulabe setaani ye yakikoze katonda n'amuswaza nkyali mulamu kubanga mu maaso ga mukama byantuma okukola tebinnamuvaayo singa bibadde talinayo muntu yenna gwakola ki gwasonga mu lukwe gwasonga mu lunwe nti yabadde agenda kukola ki yabadde ali mu lukwe olw'okumutta wulira wanaate nze naawe kale nze kaneyogerereze neekakasa waliwo bangi ababadde baagala nfiire mu mwaka guno bali surprised nkyali mulamu kubira mukama engalo ez'amaanyi bangi abasabye n'ekusaala bangi abasiibye bangi ababitaddemu n'essente zaabwe nfe tugenda mpola oli akugambye talinayo muntu yenna gwasonga muntu tugenda mpola awo tuvuddewo njala tugenda empola kati tetunagenda ku forensics kubanga eyo gye mwagala muntwale tugendayo mpola naye nga mbajjukiza dda bagambye omwami ono emmotoka yasoose naggulu ekyasoosezza emmotoka enaggulu kwe kuba nti badde balina okufumba obujulizi bwe badde balina okufumba babukolemu kye baagala ng'obujulizi buno bwakoleddwa omwami ono amannya ge kanga basomere wano omwami ono ngenda mubalaga mu vidiyo mulyoke mutegeere omwami ono mulimu gwakola nga yakulira ebizibiti bamuyita in charge of exhibit at Naguru Police Headquarters amannya ge yabadde mu bintu byonna ebyokukyusa bamuyita Silas Tugume Kata ASP Silas Tugume Kata yaluwa katika mubalage wano mulindeeko mbalage Silas Tugume Kata eyabadde mukola obubadde bonna mala okulaba wano nondowooza keekano mugenda kulaba Silas Tugume Kata mugenda kulaba ekisajja ekiri mu ssaati enjeru ne topi oyo Silas Tugume Kata oyo ono yakoze buli kavuyo konna k'okukyusa n'okuzimba obujulizi oyo oba naye munyarwanda munne oyo Silas Tugume Kata oyo oyo Silas Tugume Kata ASP ye head of exhibit at police headquarters in Naguru oyo naye jjukira gaayo oyo yabadde mu kifo kikyamu olw'ensonga nti eyo crime scene erina kubeerako basajja ba forensics ono akuuma bizibiti na kukyusa bujulizi Naguru mwenna mwali temumanyi mmotoka gyeri neziye nebaga nti emmotoka eri Naguru baconstructinga bujulizi obwabwe kuba bwe baagala obujulizi bubeerewo nga bo buli omu yabadde adawutinga poliisi bagambye etya nti emmotoka yabadde Naguru nga bali mugikolako mikolo gyayo tugenda mpola kwenjala tugende mpola kati video gye nakola ku Lwokusatu
bino ebigambo si byange byajjero Kayindo Tafire ng'abyogera mwabiwulidde dda Ripoti ekwata ku butimu bagikolera sabiri polisi bateekwa kweteranya kubuuza kinoomu eyabaddewo walabyewo ki wabaddewo ki nani abalina emundu n'obutiki kitwala wiiki namba n'obusobo oyagala ripoti erimu amagezi ate abantu nesaagala kuwulira abannayuganda olugambo njagala fact oluusi baleeta ripoti nenjigoba bagamba kino temukigende kino temukyeze kino muddeyo oba mugenda kufulula ripoti ofulula ripoti erimu amagezi ate n'oludde gye twalabyeko polisi kyeyafulumizza ripoti ya polisi si ya minisita polisi bagamba oluno twali kutereereza kino twawulira kino naye ripoti etuuka ewa minisita yeyo ripoti gye bayita faino buli kintu kyonna nga bamaze kukola ki okukyetegereza naye afande already sofa ebivuddeyo gwe bikuwa kifaananyi ki owange saagala kutegereza abantu abamu batandise okwebuuza nti omuntu nakuwa amasasi ate nafuna amaanyi agagenda navuga emmotoka kutuuka emulago ng'ate waliwo neddwaliro eriri okumpi awo kinewunya omutemu yamanya nti pasipoti yali agenda kuyimirira ku koona eyo bangambe nti ono omulenzi bamukubye ng'ava mu maaso okimanyi otya nti emmotoka eyo eri mu motion tekutonere ebyo byekyabuuza oba ono yakuba nga ava mu maaso yamanya nti eno emmotoka eno ayimirire mu maaso ojja kufuna akaseera kakuba amaaso yamanya nti emmotoka olutuuka wegenda kukola ki kuyimirira njagala bunaka polisi ebuulirize bategeere bulungi tumanye kyagala ebintu ripoti erimu okuteebereza naye afande gino muhoozi obubaka bwe yafulumizza ye yagambye nti oba kiteebereza okubanga n'aba ADF balinamu akakwate ate neyasinga presidential advisor ye presidential advisor ayina emirimu gye gino mirimu gyange gino mirimu gyange byayogera byakuwoza ebyo bibye ebyo bibye ora tulinda professional whose results can stand the test of court agamba nti ngende mukooti ndowooza ADF agenda mukooti nogamba nti naye bantu baba ADF oba yandiba otafiire oba yandiba gundi obanga ogenze mukooti ogamba nti otafiire yali wano yakola kino twamukwata biki kamera zimulabye gwina obujulizi bwotwala mukooti naye tuyinza genda mukooti notandika okuteebereza naye ati oli geno muno eyafulumiza ekiwandiiko tuya genero mugeno mwoza kola mupoliisi geno takola mupoliisi takola mupoliisi ebyobiinaga ate nga yateebereza ngamba abateebereza ye yogere kyalowooza kyalowooza si ekiri ku ground ekiri ku ground kirala ekyo kiva mu professional work tekibuzebuza olwo abanoonyereza ate naye nga bwoli geno muno yafulumiza geno owange bishop wajinga afuga atirasi ya rwanda omusawo w'omutwe aterera ebigere akola ku bigere geno kayineruka bayadasa pasita nga muwagizi wa MK project oba muwagizi we wasi muwagizi we etula obujingo nga munauganda ebyokuwagira yenale mu byokuwagira Museveni oba kayineruka obotafiire bye tebitukwatako oba muwagizi wa kayineruka muwagizi wa Museveni oba muwagizi wa Bobi Wine tebitukwatako tugoberera omusango ng'omunauganda mulimu gweffe kulinda abanauganda bonna n'abawagira Lubaale n'abawagira Muhammad Dini bonna tukola ki okukuuma naka mulimu gweffe abantu badde bemunya olwedde geno kayineruka bayavuddeyo dda naawo saasira n'alaga omanyi kye bayita kuba offside yabadde offside yandize netufuna ki obukakaku ya papye mubuuze byewagambye wabijjewa esimu yegweri genda mugendo munnaye obuuzi otali abantu kakati geno pasita sempa yagambye abakulembeze b'eddiini mubawa abakuumi tubajewa atuwemisala gina basaza abakuumi kisi mukulembeze w'eddiini wetunamwonaka tunabajjawa olamuwana bana abatalina bifo by'amaanyi baani abakuumi ngagwe nguleko alina abakuumi atalina
amaanyi abayimbi batingana gino emmotoka yo nga terabikako yabaddemu pasita yakubiddwa amasasi genda obuuze poliisi gye bagitadde olwosatuka kwekuwula mu mmotoka ezirudawo anti gwakulembera ebitongole bino owange yes nkulembera ebitongole naye oleetenya omukyala n'akumba omuuza amaguba yagatadewa wakulewa eri nawe mukuntawa nkole mimo gyange nawe nkole bibyo akugambye Didigi ali offside mu nsonga zino kyokka Didigi yamakinze sure nti buli kimba kikola obutakwata Bujjingo kumuteeka mu kkomera. Bujjingo ya eyewitness ye victim the same time ye suspect alina kubeera mabega wa mitayimbwa awo tuvuddewo tugenda mpola mpola kati ekisookera ddala kansoke nzanye bu video buno tuleke tugende ku forensics katugenda kuyingira forensics waji alimba sije kumbuka yabaku eyochi eyo gye bayita basitola nakana akalakaka kati bwe nabagambye nti emmotoka bagitutte naggulu baade bagenze constructinga bujulizi bojja Bujjingo ku musango kati mumpulirize nnyo wano wetulaga buli omu njagala oteeke wano omutwe gwo bulungi nnyo ekisookera ddala omwami ono mu statement ye oba nsooke kuzanya statement ye gyayogedde mu lumbe naye nga mpanvu no kansooke nzanye ka video kano kubanga bano bayogedde ebigambo bingi nnyo mala okulaba buno video bw'abantu bayogedde ebigambo bingi nnyo bayogedde ebigambo bingi nnyo naye ebyo tetugenda bifaako buli muntu wakwogera ebigambo bye naye bano bayogedde ebigambo bingi nnyo bayogedde ebigambo bingi nnyo kansooke mbazannyire kano mwakalabye dda abasawo bamugambye tebagenda kukitunga kubanga bwe bakitunga essasi libeera liryokya mulimu wonna esigala litambula nti essasi bwe lyayuzizza bagenda kujjanjabawo nga wali open paka ekiwundu ekinaakala nti essasi bwe lyayuzizza bagenda kujjanjabawo nga wali open paka ekiwundu ekinaakala mpolampola kati alina dressing mu mugongo nene dressing zenyini esaati agikyusa mu luvannyuma lwa ssaawa ng'ejjudde omusaayi esaati agikyusa mu luvannyuma lwa ssaawa ng'ejjudde omusaayi esaati agikyusa mu luvannyuma lwa ssaawa ng'ejjudde omusaayi oyo Senkubuge director wa Kigenyaagenya yayogera bw'atyo essaati agikyusa oluvannyuma lw'essaawa ng'ejjudde omusaayi ng'era omusawo bamugambye alina okukyusa essaati awo si baakuba essasi awo wennyini watugamba essasi we lyayingira awo webagabira haaga awo wennyini awo si bagambye nti baakuba essasi awo wennyini abagabira haaga awo tugenda mpola kati era doza kamba wena kino ndowooza mulabe era kyekimu nze nawe ngenda otutuukira mugenda okufiira mugenda okufa mwenna muveewo omugenda ofiira mwenna muveewo we wano wammanga wano we wano omukulu ono mumulaba bulungi nnyo mu ka video kano kansoke nkabazannyire teri muntu gobakubye essasi nga bale babyogedde n'ayambala bw'ati nayambala ekkooti tunulira omusajja agenda kwambala ekkooti ku sipiidi mulinde ka video nga
mugobere motoka eri ya kiragala kati. Linda ko katono nnyo wano. Wano. Gwe bakubye amasasi alina ekiwundu. Kankabaddizewo katono nnyo ne bwe nzijjako bujjano. Ne bwe nzijjako bujja volume. Kankabaddizewo wano katono nnyo. Gwe bakubye amasasi era gwe balongoosezza. Engeri gyambaddemu ekkooti yokka. Wuuyo. Kweyo speed kwayambalira kooti omulongoosa oyo. Kankabaddizeeyo katono nnyo wano. Speed kwayambalira kooti oyo n'omukono agwanika atyo n'agyambala n'agisika bw'atyo. Gwe bakubye essasi nga bamulongooseza oyo nga yagabane haaga. Oyo nga yagabane haaga. Tetugenda kulwawo. Ne tugenda ku speech ye kennyini kwe njagala okusinzira. Wulya speech ye. Ndowooza abiri agasooka. Wulira. Amasasi bwe gatandika. Ndowooza abiri agasooka. Kati bwe ndabye ku mulambo. Bamukuba ndowooza bwe gamuyitako. Wano mu mugongo bankuba amasasi abiri ne gakolewo abasawo bagana enda gayitawo abiri oba gayitawo asatu gwange wano ku mukono kuba bagakubanga bava ku mukono gwa kkono Richard n'afuuka shield. Abasajja bayongera okuba amasasi nga nze mpula omugongo gwange gwonna gunyogoga. Mbadde sina experience ya musaayi nti bwe baba bakubye amasasi omusaayi gunyogoga kubanga kati njagala otunuulire facial expression otunene body gesture omukono engeri gyeguzanyi guno gukutte enjogeza. Kati otunuulire guli omukono gwe bakubye essasi gwe bagaye nti bakyusa essaati every after 1 hour. Otunulire engeri gyeguzannyamu gesture yaagwo olyoka owulire ebigambo ebiddako nti ye abaleta kimanyi nti omusaayi gunnyogoga the moment bakuba essasi ne bakuba essasi no bleedinga. Mudakiika emu esooka oyinza obutaliwulira nti bakubye essasi. Mu ddakiika eddako n'osanyalalirawo. Njala mutu ne gesture y'omukono guli omulala gutakutte microphone ombuulire oba asobola omuntu ogwo balongoosezza bamukubye essasi asobola okugunyeenya. Katuddeyo wano mu ntandikwa y'akano. Amasasi bwe gatandika. Ndowooza abiri agasooka. Kati bwe ndabye ku mulambo bamukuba ndowooza bwe gamuyitako wano mu mugongo bankuba amasasi abiri abasawo bagana enda gayitawo abiri oba gayitawo asatu omugongo gwange wano ku mukono gwa kkono kuba bagakubanga bava ku mukono gwa kkono Richard n'afuuka shield. Abasajja bayongera okuba amasasi nga nze mpula omugongo gwange gwonna gunyogoga. Sina experience ya musaayi nti bwe baba bakubye amasasi omusaayi gunnyogoga obanga gwe bayiridde amazzi agavudde mu fridge. Richard n'angwako Mukama n'aŋŋamba okutama n'enkutama nebakuba Mukama n'empulira eddoboozi nga liŋŋamba tewenyeenya leka bakufaaminge nti mwembi muli bafu
naye muno baba mulamu nga naawe oli mulamu enda kuwulira ekiddako katonda bw'oba tomuwulirangako saba omuwulire nga bya mirembe namuwulidde nga si bya mirembe buli kye yaŋŋamba ekyabadde kituufu era bwe yaŋŋamba nti bakakasiza muli bafu bagenze simbula katonda yamugamba noonya wensimbulira wansi wa steeringi so ngenda okunoonya wensimbulira nga nyina okugyawo amavivi nga gajjudde omusaayi nemukwata ku vivi nendijawo bwenti nevuga emmotoka nga nkutamye neŋŋenda mulabudabautanasa naye nga ekigambo kiri kimu nga nenvuga emmotoka nga nkoze eki nga nkutamye ejjukira ali wansi wa steeringi naye nga akutamye avuga ki avuga mmotoka njagala muwulize statement y'omusajja ono bwe tuviira ku live poliisi erina okuba nga ekutta omusajja ono bwe tuva ku vidiyo eno ŋŋenda kubalaga ekintu ekirala poliisi erina okukwata omusajja ono kubanga nze nafunye ate information endala kanjibaddizeeyo ddala already awulidde omugongo gujjudde omusaayi wannyogoga the moment kasi towulira embeera y'obunnyogovu nga bakubye essasi kiba kitegeeza otandise okusannyalala tugenda mu maaso kankabaddizeeyo mukawulire bulungi nnyo naye mu byayogera katonda amubuulire ekyokukola ayogera naye mu ddoboozi era katonda yamulagiridde emulago katonda n'amulagirira emulago katonda ataali ku gundi ataali ku Meja Jeno Katumba Wamala tugende mu maaso konna kankabazanyire mukawulire bulungi amasasi bwe gatandika ndowooza abiri agasooka kuba kati bwe ndabye ku mulambo bamukuba ndowooza wane bwe gamuyitako wano mu mugongo bankuba amasasi abiri ne gakola abasawo bagana enda gayitawo abiri oba gayitawo asatu mu mugongo gwange wano ku mukono ogwa kkono kuba bagakubanga bava ku mukono gwa kkono Richard n'afuuka shield abasajja bayongera okuba amasasi nga nze mpula omugongo gwange gwonna kunyogoga mbadde sirina experience ya musaayi nti bwe baba bakubye amasasi omusaayi gunyogoga obanga gubayiridde amasi agavudde mu fridge Richard nangwako mukama naŋŋamba okutama nenkutama nebakuba mukama nenkubira eddoboozi nga liŋŋamba tewenyeenya leka bakukofaminge nti mwembi muli bafu naye muno baba mulamu nga naawe oli mulamu enda kuwulira ekiddako katonda bw'oba tomuwulirangako saba omuwulire nga bya mirembe namuwulidde nga si bya mirembe buli kye yaŋŋamba ekyabadde kituufu era bwe yaŋŋamba nti bakakasiza muli bafu bagenze simbula nenoonya wensimbulira wansi wa steeringi so ngenda okunoonya wensimbulira nga nyina okugyawo amavivi nga wansi wa steeringi n'olwo olubuto lwolwo n'ekifuba kyo nga it's on record nobody can hide under the steering nobody no human being can hide under the steering of a vehicle nobody it's on record oyina olubuto lunene lukulinga entomu y'akasasiro gwe munene naye oga nti unogwa wansi wa steering tugenda mu maaso no problem bajjudde omusaayi nemukwata ku vivi nendijawo bwenti nevuga emmotoka nga nkutamye neŋŋenda mulabudabautanasa naye nga ekigambo kiri kimu nga sikkiriza nti afudde okufuti bakukkiriza ng'eddoboozi liŋŋamba mugende emulago era bwe natuuka mulawo ndi awo enansana kamera bwanazitere nayimirirako nga nonya naye ono twali eddwaliro okumpi enansa naye omutima ne guŋŋamba nansana ne bwabawo eddwaliro okumpi tebalina busobozi buganda bantu bano kujja babamalirize genda emulago gye baba bakuttira awo nempeta mu luvannyuma lw'okubibiramu katono nenjolekera mulago nga muganda wange ayiriitira nentuuka emulago nga mmanyi mulago oli owedda ulira nentuuka waggulukazi oyita weeri awali amadaala abapoliisi bawo ne mbagamba batubira amasasi ne buluka bagira bati batyo gikwatako ne baŋŋamba serengeta kati awo oddemu wetoddeyo booti ogende ku stanbic ogende ojja kuba nga afulumya mulago ekyengulu gyojja okusanga emergency era bwento bwe nakola nenyambuka nentuukawo nga fena tujjudde omusaayi poliisi netuyambako ekyo ne bamugjamu fena ne batutwala ku tujjanjaba nga batandise okunkolako kati kino zaali mpiso ze baakuba wano naye ngende emabega mpulira bateesa tutunge kitutunga ne bagamba butunaatunga amasasi gaba n'obukyafu bungi gaba n'obutwa bungi ekitundu ky'amasasi kiba kitunga butiba kyetagisa kutunga kyetaaga nnaku nga 5 oba 8
ne bakikolanga bakirira banzijanjaba kati nga bakuta kikuta nekino ekimundu si nsonga nga waliwo muganda wange eyawaayo obulamu bwe nzize kubategeeza nti Richard muzira. All right. Richard muzira era awummule mirembe. Kati wano wetugenda okukwatira abantu bano bonna tubasibe nga nenna bugisi mufungize. Are we together? Kale. Wano tugenda okukwatira abantu bano bonna tubasibe nga nenna bugisi mufungize. Mulindeeko katono. Mulindeeko ki? Mulindeeko katono. Wano tugenda okukwatira abantu bonna tubasibe nga nenna bugisi mufungize. Ekisookera ddala nga tugenda awo. Nabagamba emmotoka ekisookera ddala mu mateeka. Etteeka lisoma nti tewali muntu yenna alina kuzannyira ku kifo ewaziddwa omusango wadde okugyawo ekintu kyonna. Omwami ono yajjawo ekizibiti ky'emmotoka n'ennyini neyejjawo najjawo n'omulambo. Already obujulizi babukwata ng'omuntu. Tugende mpola. Bano lwatutte emmotoka ennaggulu ne baconstructinga obujulizi nga bwe nabagambye. Era mu kukweka obujulizi buno obutamanya bantu kwagala kutegeera bintu bino byonna. Kati kansooke embalage wano bulungi nnyo. Kino kye baakoze bw'okweka identity y'emmotoka. Lwaki okweka identity y'emmotoka n'okweka number plate? Why do you hide the identity of the vehicle? Okwesa identification y'emmotoka ye number plate. Lwaki ohidinze? Emmotoka zonna bwe battidde abantu zonna tebakweka number plate. Lwaki mwakwese number plate in the first place? Ekyo tukimaze. Amasasi gano ge mugamba nti ge baakubyeko mwayina galaga ku lunaku lwennyini lwe bassa omusajja oyo so si leero. Gano ge mugamba okitegeera? Gano ge mugamba agadduliiro mwadde muyina galaga ku lunaku lwennyini lwe batta ow'omusajja lwe yafa. Tuli ffenna tugende mpola. Okumanya basajja mmwe muli bazibu nnyo ng'enjala eruma ekiro. Mbalaze ka video nga bakutte basitola bakuba endabirwamu y'emmotoka. Ekigambo kye bayita shata ndowooza kwe kwandibadde nga bw'omuntu bw'akuba ne bw'oba okutte ejjinja n'olikuba endabirwamu. Endabirwamu nga si ya mmotoka ziri Amadi. Endabirwamu eno efunamu kyetuyita endabirwamu eno efuna kyetuyita shata okushatalinga gabo okukola ki oba okufuna bakuyita batya yandibadde efuna ennyafa. Kati mwene endabirwamu ennyafa ku masasi gano gonna ziri ludda ku masasi gano gonna. Mwenna bamanyi ennyafa muzimanyi kyetuyita shata oba ekintu nga kishatalinze bakikubye esasi. Amasasi gonna ge mugaa nti ge mwakubye ennyafa ziri luddawa wano ku ndabirwamu eno. Tewaliwo nnyafa kyekisookera ddala. Ekyokubiri, bwe baba bakola forensics gwe bakola bamukolera mu kifo wennyini ku crime scene. Forensics nga banoonya obujulizi babukolera ku crime scene. Tebabukolera naggulu ku police headquarters gye mutereka ebitereke. Forensics okunoonya obujulizi babukolera ku kimuki owantu wonnyini wagudde obuzibu so siri gye mugenda okukolera obujulizi obwammwe. Kati abasinga obungi mwena kye mutaalabye. Kati kankibajjukize nno. Emmotoka eno mugiraba nti ye bwe bakola forensics bambala gloves okuwala okutempalinga ne fingerprints eziyinza okubeera ku mmotoka eyo. Kati bakulu mwerabiddeko ekipapula kino kubanga mwakikozesezza nga temwagala ndowooza yenna yakoze
omuvuyo guno teyayagadde fingerprints ze zijje kuki ku mmotoka kuno ne mulyoka muteekako ekipapula kino. Ekipapula kyali kitegeeza ki kino? Kino ekipapula kyaki kino? Ekipapula kyaki kino? Mwadde mulekako ekipapula kyaki kubanga eyakoze ebintu bino byonna teyayagadde fingerprints ze zisigaleko kuno. Eyabadde afumba obujulizi buno y'ensonga lwaki mwataddeko ebipapula bino. Kati kino ekipapula mwakireseeko nakyo temwayagadde ensi ekira. Bino bw'okitunula esayidi eno kwene emmotoka wano era kiiki ekipapula mwakireseeko. Ekyo si kyekikulu, njala tugende ku kikulu. Ekikulu kyekiruwa? Ekikulu kyekino wano. Twabalaze nti babakubye essasi endabirwamu zirina kubeera bweziti. Kyetuyita kino kye bayita shata ennyafa ezo bayita ennyafa nga bakubyeko essasi ku ndabirwamu yonna ezo bayita ennyafa. Wa mu luzungu kye bayita shata okufuna ennyafa mu luzungu. Naye n'endabirwamu y'abannaffe terinamu wadde kantu konna tekayinaamu. Tetugenda kulwawaawo. Katugende ku nsonga endala. Kano ka video akasobodde okulabikako mutunulire emmotoka eno yonna bwefaanana n'engeri gye baabisse we baakoze omuzannyo gwabwe. Tunula. If you are through with stepping outside, then I open the building side. Kati emmotoka eno yagenze mbifo bisatu byenjawulo. Wano nyiniyo yagibbye ku crime scene ogwo musango negenda ku ddwaliro wetalina kugenda ogwo musango negenda enaggulu ku headquarters za poliisi gye bakolera forensics nevaayo neyorekera ku CID ekibuli mu bifo ebi bina ninga mukola investigation. So nga te investigation bazikolera mu kifo kimu ako crime scene bakolera buli kimu. Nemwe emmotoka yafuyibuse bifo bina ngegenda mukola bujulizi. Ekyo si kyekikulu. Ekikulu kyekiruwa? Ambalage kino. Are these bullets from outside, from inside? No, outside. They shoot. Bullets going inside. When you are done with outside, You have gone to the office. Kati olaba ekyo kye baakozeko okubikka ekyo ono ng'asumulula. Kino kyenjagala ensi erabe kino. Bullets going inside. when you are done with outside, You have gone to the office. Ono omusirikale ng'ayuza. Bamaze okukola fojjalewo kati ng'ayuza ajjawo kava. Ekizibu si kyakumanya biki bimwakoze. Ekizibu kyenjagala kati tutegeere kyekino wano wammanga. Kyenjagala ensi etegeere. Kyekino wano wammanga. Amasasi ge gatandika. Kyekino wano wammanga. 1. Emmotoka yeeno wano mufunze. Si bwe kiri? Yeeyo. Nabagambye mu video crooks there is a possibility nga gayo ono basooka kumutta ono n'alyoka azannya akabadike. Naye waliwo ne possibility eno yeeruwa. Nzize mbasomesa ebintu bingi.
waliwo kye tuyita moving target ne standing target. Moving target ye muntu okuba nga adduka nga bamugobereza amasasi. N'omuntu ayimiridde mu kifo kimu enkuba yaabwe eyawukana kizibu nnyo okukwasa omusajja nga adduka ddeena ataladde eri. N'omuntu ayimiridde wamu enkuba zaabwe za njawulo. Kati omuntu yandiyagadde okubooza we baakubidde omugenzi Richard. Emmotoka yabadde etambula yabadde eyimiridde. Era banga yabadde etambula. Motions ez'emmotoka zikyusa shooting positions eza assassin. Nti emmotoka webanga etambula omukubi w'amasasi bwe bagenda okukuba amasasi tasobola gakuba mu ndabirwamu emu strict wano wewati. Kizibu nnyo. Bola position y'amasasi gano kitegeeza emmotoka eno tiyabadde mu motion, emmotoka yabadde eyimiridde. Onaafuna chance egamba nti akuba amasasi mu ndabirwamu wakati wano ku ndabirwamu emu yokka. Mufunye enjawulo. Kye tuyita motion kwe kubanga emmotoka etambula. Omuntu ng'akuba amasasi ng'ayagala target, amasasi gakuba mu bifo by'enjawulo ku mmotoka ezo. Nabagambye nti oli asobola okuba okuva mu maaso n'ab'emabega n'ab'omu mbiriizi. Naye era amasasi ago gakyusa ango okusinziira ku movement y'emmotoka gy'ebeeramu. Naye emmotoka eno yakubye mu position emu ekikulaga nti omuntu yakubye omuntu nobanga yamukubye akimanyi nti waali era ng'emmotoka ali tetambula. Kati bwe emmotoka ali tetambula, where was Bujjingo at that particular moment? Watifu Bujjingo ya parkinze emmotoka n'afuluma emmotoka n'aleka gaayo n'omususa ebyasi? Watifu ekyo kyange nze mbuuza. Watifu nga ye emmotoka yabadde eparkinze nga gaayo ono yabadde atudde mu position waali bamukuba ebyasi nga Bujjingo taliimu nadda after. Moving target ne standing target position of shooting zizaawukana. Omuntu ng'akuba emmotoka ng'etambula n'omuntu ng'akuba emmotoka ng'eyimiridde, ebintu bino biri byanjawulo. Ekyo nga tukimaze, emmotoka ya Bujjingo ng'oggyeko eno endabirwamu y'omu maaso wano, endabirwamu zonna ezisigadde ziri tinted black. Omuntu ali munda mu mmotoka ng'atudde yasobola okulaba omuntu ali ebweru, ali ebweru tasobola kulaba muntu ali munda. Are we together? Tuli ffena emmotoka ya Bujjingo yonna eri tinted. Endabirwamu ziraba si za kwetooloola. Zizo endabirwamu ziri tinted, yiyi eri tinted. Ali munda asobola okulaba ali ebweru, naye ali ebweru tasobola kulaba ali munda. Okujjako ng'avudde mu maaso eri, era babanga yadde avudde mu maaso yabadde alina okukubira ddala oli we yadde atudde. Kati kitegeeza waliwo ebintu bingi ebyeta. Kati nze bagambye there is a possibility nga yabadde standing motion, yabadde standing target ng'emmotoka eno yayimiridde nga Bujjingo taliimu ne bakuba ekiwedde. Okuprovinga ekintu kino okitegere bulungi nnyo. Era wano wengenda okukwatira ababbi ba poliisi mwenna abafumbye obujulizi, mwenna abamagirakiza lya kazino, wano we mutuula wakati wa driver ne wa co-pilot waliwo ekibangirizi kino kizibu nnyo okuba co-pilot najja n'akugwako eri kusikuki ku driver side. Tekisoboka, it is impossible. Emmotoka mugira obugazi bwayo.
oli yabadde Bujjingo nti avuga ono go batemudde olya bulungi nnyo so zino emmotoka ennene zino nga zino V8 zina space omuntu basobola mukuba sase nave nakugwako eri driver. It is impossible, tekisoboka. Ngazi eno CVTs oba sira wumu zino V8 okitegera bulungi nnyo. Kati mu forensics ebintu bingi bye tutunuulira bw'oba okola obujulizi ng'onoonya obujulizi tutunule bulungi nnyo twetegereze. Amasasi mwategedde baagakubye si bwe kiri. Njagala otunule sitting position eno ey'entebe zino. Entebe eno ogiraba omuntu waba atuddemu atula yeesigamye eno. Atula yeesigamye eno bulungi nnyo si bwe kiri ng'atudde yeesigamye. Kati waba atudde yeesigamye oŋŋamba otya nti cushion y'entebe eno okwesiga oba akubye amasasi mu kifuba omwami ono entebe waggulu tekuli musaayi omusaayi ate baagulye eno guli eno wansi nga na wano wennyini mu ntebe wakati. Ani yalesewo gloves zino? Ani yalesewo gloves zino? Kubanga singa baamukubye amasasi nga mu kifo bagambye eno entebe yonna yandibaddemu ekitaba ky'omusaayi wano ng'omusaayi wonna gutudde wano muyitirivu nnyo. Naye eno waggulu gye yeesigamye tewali wadde akasaayi wano. Eri t-shirt yaani gye balese kuba mu bujulizi buli kintu kyonna ekibeera ku bujulizi kitwalibwa. Eno giraavu yaani? Omugenzi yabadde ne gloves ne bagirekamu era ne balekamu ne t-shirt oba. Kati zino emmotoka ennene sitting space yazo between the driver and the co-pilot kizibu nnyo okuba co-pilot najja n'agwira driver. It is impossible. Ezo emmotoka ennene muzimanyi V8. Kati ekintu kino kyabeerawo ku Tuesday sawa 3 si bwe kiri bwe kituukawo ffenna tumanyi omusaayi engeri gye gutambula mu mubiri ne bwe gukuvamu gufaanana. Omuntu omulamu abeera ne liters wakati w'omusanvu ku 8 ndowooza alina omuntu n'abeera ku lita 5 naye gwe oyagala kuŋŋamba mu ntebe wakati we yadde atudde nga mukubye ku ntebe wano watudde wansi ku butuuliro tewaliwo wadde akataayi akajjuza akacupa ka ina. Kati mwalese motoka olwaliro ne mugitulaga obujulizi mbutulaze naye omusaayi gwe mulaga nga guli fresh nnyo. Omusaayi gwe mwatulaze nga guli fresh nnyo mu motoka ogwo. Omusaayi gwe mulaze wansi nga guli fresh nnyo. Mbuuza lwaki? Ffenna tukimanyi nti omusaayi gukuvaamu omusaayi gukoleraku oxygens white blood cells n'ebintu ebirala Katonda bye tuteeka muno nti omusaayi gukuvaamu ne guyiika ewantu buli ssaawa eyitawo white blood cells zifa guluzinga oxygen the motion gukyusa kala kyova nti bwe guba gwakaga oyinza ogusanga gukyali mu myufu wayitawo essaawa ne gukyuka ne gutandika okufuuka nga ogwa pinki bwe guva mu pinki ne gufuuka gwa black. Kati from Tuesday waliwo ekintu kino okutuuka lwe mutuwadde obujulizi mwagala tuga nti guno omusaayi guli fresh gwadde gukyali fresh we guti mwenna omusaayi mugumanyi. Mwenna omusaayi mugumanyi gugu gukyali pure red. Can it happen? Kisoboka. Sansi gumwasomako omutonotono. Omusaayi gukuvaamu ne guyiika ewantu. Omusaayi gukuli wa red bread gukolebwa obutafaali obuli mu mubiri era gwetaaga oxygen. Kati bwe gukuvaamu ne gudda ebbali gugenda gukyuka buli ssaawa eyitawo nga guluuzinga ebirungo bya gugenda guluuzinga. Okitegeera gugenda guluuzinga kala ne gukyuka. Kati from Tuesday olwaliro Friday mutulaze naye ng'omusaayi gukyali fresh gukyali mumyufu. So kiba kitegeeza kyonna kye mwakoze Katonda abasaasire era n'omugenzi
Mukama amusaasire. Naye singa tebadde mafia state ku bintu byonna byakoleddwa, Bujjingo olina kusibwa mayisa. Bujjingo olina kusibwa mayisa from Tuesday, Royal Friday. Omusayi mugumanyi ti omusayi gukuvaamu. Mwena musanze accident n'ogwente baba gusanze ogwente mugumanyi bulungi nnyo within few hours ne gumala oba 12 hours guba gwakyusizza ddakala ne from Tuesday. Mukyalina omusayi oguli fresh mu mmotoka. Gukyali fresh. Red in color. Wano ku ntebe kati labe ene ntebe eno oba mukubidde ono. Wano mu ntebe wano wandibadde waliwo ekitaba ky'omusaayi wano omuyitirivu. Zino gloves zaani? Omugenzi yabadde ne gloves storage. Omugenzi yabadde ne zino gloves. Omugenzi yabadde ne gloves. Kubanga muleka traces z'emisango emabega. Muleka traces z'emisango emabega. Ene motoka gye muzanyirawo gye mugamba bamukubye essasi n'avyo n'agwira Bujjingo. Ene motoka ngazi between the driver and the co-pilot ontasobola kuveera n'agwa eri. Kati gana amasasi katugaddemu tugabalage bulungi nnyo nga bwe bagabalaga wano. Galuwa galabiso njala balaga amasasi nga bwe galabise. Alright, gago. Bw'olaba amasasi ago nga bwe gakubiddwa, Bujjingo yabadde awonera luddawa. Era gana amasasi endabirwamu eri etudde mu Bujjingo sayidi eri wakiteyinamu wadde ekituli ky'essasi. Gana amasasi Bujjingo yabadde awonera luddawa. Jukira entebe wano ubaggalira oluggi, entebe yesigama ku kino eno side enda entebe nigana amasasi gade gakuba mu position eri mbuji oli yali tasobola kuwona. Oli atudde ne bobo yagala nnyo bo wano kugana amasasi tandika okugabala wano limu gana abiri mu position wegali wano. Oli ali eri yatasobola kuwona n'endabirwamu eri yadde ino okubeera ngeri affected. Twogera amazima. Twogera amazima. Oli ali erigana amasasi ngemugala mugamba gwe mwatadde obaga drill obaga ddala Katonda yamanyi. Oli ali yatasobola kuwona. Tatasobola kuwona. Nindabira mu yesadi yatasobola kuwona. Ndowooza nayo neeba entuufu. Gwembuulira amasasi agasoose oyabadde asobola okuwona gaago. Then kankuze ku ntebe zino muzire bulungi zembalaze. Sitting position yiyo muddemu gyetegereze. In fact yone yabadde na munda nnyo ngeri yeze maaso eya Bujjingo. Kati ku masasi nga bwe gavuze ku ndabiro nga bwe yabadde. Ku ndabiro zendabiro omuntu jambaze wano. Amasasi gaba gavuze gakubye between wano. Era gade galina okwolekera wali wano Bujjingo yali tasobola kuwona oba n'endabiro yali tasobola kuwona. Katubaweeko ebyayitako mu byetegereze. Katubaweeko ebyayitako katono mu byetegereze nammwe mwesalirewo ebisigadde omugenzi Mukama muwummuze mirembe nenga tuvumirira obutemu obugenda mu maaso mu ggwanga kubanga eri eggwanga bajjajjaffe baalirwanira olw'okugyawo ebikolobero by'okuttanga abantu ku bwereere. Asooka embalaga emmotoka zino ezaaliko kko mu bikolobero by'ebimu. Zo ziriwa. Nulire motoka ya Abega ne byagiriko.
tunulira eyakawesi amasasi ge baagikuba tunulira eyakawesi amasasi ge baagikuba buli wamu nega bagakubye mu ndabiramu mu position emu ng'emmotoka tesimbudde nti oba bo moto babakuba essasi ng'emmotoka etambula agakuba agakutoba tegakutteka yabamanyi kati ekirala mujjukira bulungi nnyo Jeno Katumba Wamala yava ne mu mbeera n'awunga ne bamuzannyamu ne comedy werabireko Jeno tamanyi na ddwala liba mutwalamu n'abali batashaka ku ssaawa eyo gw'ogamanyi ne batuuka n'omuzannya mu comedy ne ggwe oli confident nnyo osobola n'okwogera comedy wuuno munasonye okuzanya bu video bobiri kulaga teri muntu abera mu kikolwa kya kuba masasi ngolede wagaye nti bwawulira ngo musayi onyogoze gonofuna guts ezivuga emmotoka kati bannange polisi ya Uganda ebikola emukola n'okutta abantu mukendeeza okutta abantu oyo guy mwamujje mu action naye Kayindo tafira babuulidde nze nabaga ebyanku lwokusatu leero nze kufundikira ate n'ekirala omuntu yenna wadde oli ku mulimu naye leka ku defendinga kintu ky'omanyi nti kikyamu nga naawe kennyini byogera si bituufu gayi waba yafudde nga bamusse ng'obujulizi bwonna ono ye eyewitness ye victim ye suspect ng'akyatambula ogwo omusango mba mwagala kuteeka ludda muntu oyo mukwate omusajja omuteeke w'emitayimbwa abeereyo tuleke tumanyi nti amateeka mu Uganda tegaliko byana baana era mmwe abeeyita Abaganda Abasoga Abaki mwe bannansi mugenda tandika okuba nga mukolebwako ebikolobero nga baba bakozeko ebikolobero batambula tebalina kye bakoze kubanga balina bo enkola yaabwe ebataasa era wetwogerere sawa zino omwami ono yaweereddwa emmotoka eri Amadi muhozi project yamuwadde emmotoka eri Amadi Fule Amadi so Allah yamanyi buli kyonna kyonna ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ne buli munnayuganda w'oli weegendereze ebisigadde byonna kituwe ekyokuyigirako nti mutalwanirira nsi weeraga si walungi olwalero lwange enkya lulwo naye nga ekiri atabaala kyekiri n'asigadde waka zo mutegedde bulungi nnyo buli muntu w'oli weebereremu ekiri ali ewaka kyekiri n'asigadde wa n'ali mu kutabaala buli munnayuganda w'oli guno omwaka gwe tugendamu oba gwe tulimu
mubeere begendereza nnyo. Ebikolwa by'obutujju bigenda kubeera bingi, ebikolwa ebyokufa ekimpatira bigenda kubeera bingi, ebikolwa ebyokuwaba bigenda kubeera bingi, ebikolwa by'okutiisatiisa bigenda kubeera bingi nnyo. Abantu bangi bayinza okuwula nga temanyi wa gye balaze, kubanga bano abasajja bali mu kutya nga n'ekibagoba tebakimanyi, naye ng'ate batya mu bannansi. Kale mwegendereze nnyo buli muntu gw'olaba. Si buli gw'olya nti ayogera olusoga musoga, si buli gw'olya ayogera nti Oluganda nti Muganda, si buli ayogera Olunyolo nti Munyolo, si buli ayogera Olutolo nti Mutolo, si buli ayogera Olunyankole nti Munyankole. Abantu abamu tebalina nsibuko. Okuva ku Monday mpaka ku Lwokutaano bannayuganda ku weekend babeera waabwe Rwanda gwe gyotasobola kgenda nga nfundikira. Gwe munnayuganda yeesuddeyo gwa naggamba, tolinaamu nsindala gye bagenda kugaa nti oli munnansi wansi gundi, olina ensi bagiyita Uganda. Bano abasajja bali mu kutta bannansi balina ewaabwe Rwanda, era kyovula bonna bonna basinga obungi basala ne badda okwabwobwe ne bakola balina. Gwe tolina nsi ndala, era banaakulemesa Uganda kitegeeza ogenda kufuuka momboze mu nsi yo. Gwe ali mu diaspora ng'oli eweesuddeyo gwa naggamba, kimanye nti ebitambula ku ground bingi. Ate temweyibala namwe bali mu diaspora. Abantu abali mu diaspora basinga obungi, nga mbawulidde bano abantu abasinga obungi bali ku mission, ate baagala nnyo ensimbi. Oli basobola mu omutwalo gwa $2 200 akuwa obutwa n'akuwa obutwa n'ofa, kubanga gayagala ssente. So mwegendereze nnyo, ensi gye tulimu si nnyangu. Omusajja bw'abanga yagenze, teyagenze nti baamusse, ono omusajja enteekateeka yabadde mpanvu nnyo emugjawo bano bakole ebyabwe nga bwe mbirabye. Bulijjo omwami yagamba nti Kyagulanyi attisa abaana b'abandi n'akiremerako, naye ng'abatta gavumenti gy'asaavinga. Kati olwalira n'atugamba ye yattisizza mwana wa mbizzi wante waki. Ate ye kennyini yakibaddemu, naye nga Kyagulanyi tabeera nkola muntu gwe yalaga nti bamukutte naye amusse. Kati okalya ddakaddadda envunyo ogirira mu katiko n'ekunirira mu kofini. Naye mbajjukiza abasajja n'abakazi abo balina omutima omubi, ate bbe enteekateeka yaabwe mpanvu. Okubeerawo kwabwe kutta, kuwamba na kusaanyawo, tebalina mukwano gwabwe. Okubeerawo kwabwe kutta na kusaanyawo. Kale bwe tutusinkane ku Sande, essaawa zijja kubeera 2 ez'akawungeezi mu Bulange Mmengo. Omukama bankumire atakumira mpeera. Buli muntu waali tegeeza munno obeere bulindaala. Ebisigadde Katonda y'amanyi. Mweraba.